ebintu bisatu ebisimira omuvubuka entaana y'obwavu kasita omala giyingira wepa bino ebisatu bw'otabijjako control y'amaanyi nnyo ofundikira tolina ky'oli mu nsi jabuva ne jabulikoma gwenze njagala onnonyezeeyo abantu basatu abakoze ku bintu bino bisatu b'olabye nga b'amaanyi nga wabalabako edda nga muli mwenna noddamu n'obalaba mu luvannyuma lw'emyaka 5 oba 10 noddamu okulaba nga balina kye balya oba nga balina bwe baliko nti bali bulungi namba emu omuntu ayagala ennyo okwambala bwe tubeera mu bannaffe batuwaana gundi designer gundi ayambala gundi yeesala emmaali nga bameka banno be wali olabyeyo abeesala emmaali abali obulungi engoye obeera nazo naye tezirina kye zikwongerako ne bw'owassa mukazi era olutuuka eka aba ayagala kyakulya bw'ozaala omwana yeetaga school fees si ngoye bino abakuwaana mbu oli designer byonna munnaye tebikola bw'okwata kasenteko ku myaka emito beera mukodo nnyo mu kufulumya ssente zo ng'okyali muto bw'onaakula kijja kukuyamba nnyo ng'amaanyi gakendedde naye nga ssente olwedde oziina kati ssente ne bw'ogenda ozirya nga naye ate oziina tolina nnyo kyamaanyi kyovaako n'ovanga okubeera ng'oli mu kuyiiya ate nga n'emyaka gigenze ng'oli mu kuyiiya ate nga kuzooyiiya entini bakukozesa bukozesa ate kwe kuli school fees mbalaba wano oli abeera eri n'agamba bannange ez'enkola tezimala sifissa mpeerera baana tafissa bw'oba tolina buvunaanyizibwa bwonna tolina mwana gw'olabirira ssente lwaki ozeggyako namba 2 ebbaala n'emikyakalo banyi nnyo bulaza njagala kubuulira bw'ofunayo omuwala yenna nga gundi ye ebimutaaninga onu kumutwala mu mabaala ga bbeeyi kunywa myenge kola ki kugenda ku shoppinga nja kusaba muleke agende n'ensi kubanga gwe bw'oggwamu yeeyongerayo gwe oba tolina gye weeyongera gwe ate tewali akutwala nga toyinaamu bw'ofuna omusajja nga issuye ssente ze bw'azifuna kyasooka okutunuulira kugenda ku kyakala kugenda mu bivulu talina omwaka ne guggwako nga talina kye yeekoledde wabula nga ebivulu mubigendamu buli lunaku singa nfunayo 10 ne tugenda ne tulaba Sophie Nantongo singa nfunayo bweziti waliwo omuyimbi ajja ya Uganda gundi Burna Boy waliwo gundi ajja abo tebalina kye beekolera mu nsi muno era wayitawo spani y'emyaka gyonna ogenda okuyitawo emyaka nga 5-10 nga talina kyayina sente ntamwewulira muliro ogusooka sente bwe zikulema okukwata obulungi mu buvubuka bw'okaddiwa tolina byogenda zikwata bulungi kubanga wano oli bwomu teri akusaba ne kati wali mu bukadde oliko abaana oliko obuvunaanyizibwa bato abo batunuulidde ggwe n'ekisemberayo ddala bwe bwenzi kakati wano ku saidi y'omulenzi kikyuka mukko kabulaaza ku myaka gy'omaze mu nsi ndagaayo bakyalibo bataana babadde bakyanga abawala nga balina bwe bali nze nakula nyina abantu be neegomba nga tuli ffenna bamakanika ng'oli akanika ne bamuwa miliyoni 6 ng'oli awo gwe n'akuwako emitwalo 2 ng'abawala babakyusanga ngoye bw'otakendeeza bakazi oyinza okufuna oyina okubeera ng'olina ekibala eky'amaanyi ng'ayikyuye ekola nnyo ku ssente okusobola okumaintaininga relationship ne woba osobodde Katonda n'akuyamba omukwano n'ogugwamu n'obeera successful nagwo omukwano guleeta obuvunaanyizibwa bwe wajjamu empale enkya wavaawo omwana kati nga bamukuleetera nti wuuyo school fees bw'oba teweeseetinze bulungi ogenda abaana bawerera naki olaba oluguddemu muganda wange ensi ebbaala abakazi omwenge n'okwefuula designer ebyo ebintu bikutwala mu ntaana direct ey'obwavu tosobola kuddangulwa ate Katonda kakuyamba ebyo bw'obigattako ekisa ng'oyagala obeere ow'amaanyi eri ku kika ewammwe maama w'omuto simanya yazze bonna oyagala obalaga amaanyi nti gw'okola ebirungi nkusaasidde owedde kola ssente entamwewulira muliro gusooka leka abantu bakukyawe nga weezimba bw'oyitukako w'otuuse nga mu meeting z'embaga olina okubaamu era bajja kuyita gwe waawe ate banaakusuuliraani ensi tewali muntu akusabira kuba bulungi era teri ssaala ekuyamba kuba bulungi era teri muntu agenda kuyamba kuba bulungi naye bw'oba obubi ofuuka ekisekererwa abo bennyini abakuwaana nti olina ekisa be bagenda okuwa ssaawa yakakati be bagenda okusekerera enkya bennyini abakuwaana nti oli designer be bagenda okusekerera enkya nga tolina kyakulya engoye bw'omala nazo omwaka tolina gw'osobola ziguza n'akuwamu wadde hafu ye wazigula kyekibi ky'engoye kyokka kyakubiri mu kwambala ennyo mu bbala n'ebirala bw'oba toggyeemu obulwadde ojjamu bifaananyi byokka
teri kirungi kyojja mu bbaala ng'osobola okikungula. 99% etwala butwazi. Ebbaala weegendereze. Okwambala ng'oli designer sokotereze emirimu. Sente zikwambale. Sente bwe zikwambala toba na nnyambala. Kyonna kyoyambadde onyuma. Kibanga muyimbi kuba hiti ne bw'ayambala nina omuyimbi gwe nalayo wano ng'ayambala sokisi z'omupiira. Sokisi ne bw'oyambala ki? Nina omuyimbi gwe ndaba wano ayambala ebigoye n'abisalaasala. Ne olw'okuba kati sita tafaayo. Ne ojja kulaba n'abalala nga bakoze eki. Beera bulungi. Tonoonya bagoberezi mu nsi muno. Soko goberera obulamu bwo. Kyenjo osobola okukuutira beera bulungi.